omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina zisoma. Omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges. Nga charges zino ziri 6 zezo zennyini ze mumanyi. Ezo charges ezaavunaanibwa bannaffe Akireewo Kivumbi, Wakabi ne Gaddafi. Nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo, Mwami Edi Mutwe, Edward Sebuufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyi nga bakozesa ebiso n'olwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa, ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu 200 nga bazibba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo. Era Mwami Sebuufu yeenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala. Era ne bagamba, omulamuzi gagamba nti emisango gyonna egyo nga gimaze okugatibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery. Olw'okuba kuliko aggravated robbery, tasobola, omulamuzi talina buyinza buwulira kusaba kwa Edi Mutwe kwonna olw'ensonga emisango egyo giri waggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court. Mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamu ki? Mwami Edi Mutwe talina kyayogera, n'agamba simanyi na kumanya bye mwogera, amaziga gamuyitamu. Nengamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka, talina kyayinza ku answeringa ku ene charge yonna esomeddwa. Nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi muteeka erifuga emisango gino procedure gye tumanyi obulungi. Omuntu yenna nga akubiddwa abona akaaba tayinza kubako na kyayogera. Gw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi, tagenda ku trial, tagenda kutekinga plea, wabula olina mutwala mu ddwaliro, olina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro. Nga ne president ezayogeddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwa mu ddwaliro. Omulamuzi n'agaana n'agamba tekijja kusoboka. State Attorney n'ayimirira n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi tekisoboka kumutwala mu ddwaliro eritali lya prison. Bw'abanga agenda for any treatment ayina genda mu mikono gy'aba prison. N'olwekyo basaba ne manyabo omulamuzi ng'alemeddeko n'agamba ne musaba ne mugamba olemedanga ngenda kukola rulingi yange kikyozaako ne mugamba obanga ogenda kukola rulingi yo in the event nti oganye okumpa prayer gye nsabye eyi kati nzikiriza nze ngende nfulume ne client wange tugende ffenna mu prison nkakasiza ddala tagenda kuteekebwa mu mikono egy'abasawo. Ne tufuluma n'alagira aba prisons nti mumutwale butereevu afune obujjanjabi mu prison. Basaba ne banyabo twafulumye ne batwala Edi Mutwe nga bamusitudde ne bamutwala mu baasi ya prison. Jjukira baasi ya prison yazze luvannyuma kubanga mu kumuyingiza mu kooti mu nkukuta teyajjidde mu baasi ya prison, yavujjidde mu motoka entono eya saluuni gye mbategeezezza ng'avudde mu barracks ekasijjagirwa. N'olwekyo ne tugenda mu baasi ne njogera ne Edi Mutwe omulundi ogwokubiri ng'alaajana nanga mwami kazibwe mu ntaase ngende nfuna obujjanjabi nfa. Ne tugenda tukaanya n'aba prison ne tugoberera emmotoka ne tuyingira mu prison ne batukkiriza ne tusisinkana omukulu wa prison eya Central Prison e Masaka ayitibwa Simon Peter Alunyu. Simon Peter Alunyu n'atubuulira procedure zaabwe n'agamba ne bwe muba mwagala mutya sigenda kujja wano Edi Mutwe, temulina ddwaliro gye mumutwala. Amateeka aganfuga gagamba wano tulina health center 3 mu komera lino komera lya region yonna Greater Masaka. N'olwekyo ngenda musubjectinga to the medical assessment ey'abasawo bange abali mu health center 3 eri mu komera lino. Era immediately I'm handing him over. Ne bamukwasa abasawo aba prison. Mu mbeera ya prison nga bwe mugimanyi n'abasawo embeera ze balimu ebirimu tebimala, ebikozesebwa tebimala, nga batugamba bagenda mukolako test ez'enjawulo. Ne ngamba Mr. Alunyu test zangeri ki ezigenda okukolebwa wano? Tewali laboratory, tewali kikati bagenda zikozesa maaso. N'agamba ebyo bireke, that is our job. Era ne musaba ne mugamba please twagala omwami Edi Mutwe ave wano. N'agamba please bwe mbanga ngenda mujja wano nga bampadde report ng'eraga nti nno wano tetusobola mujjanjaba mba nnyina murifaringa ku Makshoni Bay. Makshoni Bay eruzira mu komera lyaffe yewali eddwaliro erisinga ku lino eryaffe. Tusobola mutwala mu ddwaliro eryebweru oba mulago oba ludda wa yonna.
netuvaawo n'atugamba n'agamba mmwe kakati mbamaze mundekere omulimu gwange nsigale n'omusibe wange. Bwe tutyo basabo ne bannyabo nga tufuluma ne tumusaba twogere ku ne bannaffe Akirawo Kivumbi Wakabiri Gaddafi n'atukkiriza ne babayita ne tutuula nabo ne twogera nabo nga basajja batu balina amaziga gabava mu maaso ne tubagamba ti munaffaze ne bagamba fai katusabe busabi ti munaffe obulamu bwe tubutaasa. Basabo ne bannyabo bwe twavuddeyo mukomera ne tuleka Edi Mutwe ng'ali mu mikono egy'abasawo abakomera ery'e Masaka mu Central Prison. Up to now tugenda kola follow up.